ngamba mugule onswazizza ku duniya kuno Allah agenda kwanjuliriza kwa ahira ntaddemu ssente nnyingi mukolo gw'omwana wange sigenda kuddiza nja kuwanikira mikono nga Allah ye mubeezi wange ekisembayo abakazi boozaddemu abaana fuba okulaba ng'obatwala ng'ekyomugaso naye nze bwe ndiba wendi ebbanga lye ndimala ku nsi nja kulwanirira omwana wange naye abakazi abalala bawe ekitiibwa bubabalemu amagezi toddangamu okweteeka ku bintu by'otasobola bw'oba tosobola kulabirira abaana gumira watuuseeko wambwe nagamba alina omwana eyakamala siniyafo amuyinayo kati asaba amatente gy'ataawa biwata ani agenda okugamuwa era omugabo nalina omugabirako omwana wange mbonyebonye naye ate era nze nkyafuna kubeera asigadde ampa so ekyokumuzaalukuka gwe kikyolaba eky'okumuzaalukuka ndowooza ye ng'omuntu sijja kuyingira mu mutima gwe nkimuteekemu nti oba omwana musonyiwe ate omwana talina musango gwe yali amukoze akitwale nti tamusonyiwa ne Allah amanye ekiriwo kubanga ye mulya mmere enganze ate ebigambo bya Mugule tebiggwayo n'omwana nga batamwinaako musango ekibi kiri mukabirira omwana n'omuzzukulu n'omujjwa Mugule yali musajja muzimbi Mugule anfuna bya just byakiwala nenfuna olubuto lw'omwana oyo nenzaala omwana oyo pasitiboni wange namuzaala 295 omwana oyo wa 98 mu mwezi gwali gwakusatu nenzaala omwana oyo nemuzaalira muzige wa Mugule omwana oyo Mugule akoma okulaba ku mwana wange ng'omwana wa myaka 2 byali bya just bya kivubuka teyansasula waffe takyalangayo ne mange talina ke yali amuwadde ngabo yayogedde n'abagamba nti yaweerera omwana oyo yakoma okulaba ku nga omwana wa myaka 2 olunaku lwe nazaala omwana oyo maama wange azaalisa nagenda wa maama wange ebunyiri yeyanzaalisa omwana maama wange yakwata musayiti yamuwadde olw5 wadde 10 nenzaala omwana nenkomawo waka maama ayagala mbeere mu bufumbo nenkomawo naye ne mange yazaalisa omwana teyamuwa wadde olw5 wadde 10 mwebale kulera maama wange okuva omukolo egutandise nkimanyi sinza asoose ate era si yenkomerero yange nsaba maama wange wonna wooli sinza asoose maama ekizibu ekituuseewo sinza akisooseeko omwana Mariam waliwo nti wangabi ate nempulira wa lugave kati sayansi kyali awo ekintu ekyo kijja kitya sayansi ali awo nze omusajja mufuna ali mu lugave ni Mugule nazaala omwana wange Nalweyiso ali omu nazaala Mutyaba nazaala Namakula abaana bonna balinga oba 6 oba 7 bonna bazaalidde mu lugave omwana wange agenza okukula ndowooza nga maze ne siniya 4 muweeredde ngenza okuyanga bagamba nti yafunye taata we omulala nze babyesamanye bisaagala biyingirira omwana wange muzaalidde mu lugave kyekintu kyenyiza okugamba naye nagenda okuyanga bagamba nti bafunye ekika omwana wange ebisigadde sibimanyi baani abafunye ekika Bamugule yafuna ekika ekirala nadda mu ngabi naye omwana nagenza okuwulira ku ssaawa esembayo nga n'okuneegaana n'amannya yagakyusa ayimini ye Mariam Nalweyiso ate nga taata wange Lawulensi Yoyiga yamutuuma erinnya lya Nalubega eno mu ddiini gye naddamu okwawukana ku ya kitange namuwalya Mariam tatange musajja mu Katuliki omwana n'abeera nga ye Mariam Nalubega yagambye Mariam Nalweyiso tingi ebe bule ennaku 6 ku mukolo gutuuke omwana n'akyasanguza nanneegaana ne mugamba oba onneegaanye sikuyinaako buzibu mugende maaso n'enteekateeka otyo kakati Mugule agamba n'omwana ono okuva e Uganda ogenda gy'abadde akolera mu UAE
teyasiibula okitegeera omwana ono wamuteekako sengenge omwana n'omukola ki n'omuteekako n'omujja ku taata we mu njogera ennyangu ekintu ky'omwana ono okugenda okukolera eri byali biti ebintu seba naawe oli musajja kugambye omwana oyo omusajja wange yakomomulako ng'omwana wa myaka 2 neŋŋenda nembeera eggayaaza essaawa zino gye ndi omusajja akuzizza omwana oyo nemuweerera okuva mu baby top middle nga kirasi bezigenda zigobagana bawanga ŋŋamba gendako ewa taata w'omwana akuwe ku buyambi alabirire ku mwana bwe najja mugule muntu w'abamaama n'asigala ng'ayagala tudde rivansi neŋŋaana bwe naddayo neŋŋamba mukama wange ne mugaa toddangamu okuntuma ogenda okunona ssente omwana tumuleke oba tasoma akoleki aleke omusajja owange mulambulukufu nnyo taddangamu kuntuma wamugule nti genda onona ekikulu nensigala nga tuweerera omwana oyo paka P7 paka senior 4 kirasi omwana wange gye yakomamu bw'akoma mu senior 4 nga naye omanyi ebyekiwala alemerererwawo n'afuna omulenzi gwe yazaalamu omwana omulenzi amufuna bambi ng'ensawo ntono batuuka okuzaala munna alemererwa naye ng'emikono gyange gyo n'ebiri gy'olaba okutali mulema gye gyasobola okubeera nga gipakasa ssente ne mmulabirira era okukakasa nti omwana wange ekifaananyi kino okiraba kyenkutte oyo ye mukyala azaala omwana yoyo mu buto n'ebisingawo ku byombirina naye njagadde kukulagako kino kimu okakase nti nze omwana ssebo byagamba nti siri kitaawe yamanyi gye yabijje era simugobangako omwezi gumu ne weeks 2 Mugule teyantoolerako wadde 10 wadde olwata kirabika sizaala mwana agenda bweru sizaala mwana alinnya nnyonyi bennina abange bano balabika bajja kukola ki kubeerawo mu mbeera yakubonaabona onfuna ssebo naye nze mukwasa Katonda kubanga nasobola omulabirira yava wano ng'agenda ebweru n'alinnya n'agenda kale mukama yasinga okumanya abeere bulungi mu nsi Mugule agamba nti omwana wamulimbanga omwana ali mu ssomero Nakasongola naye ate waayitawo olunaku lumu ate n'omukubira n'omugamba ng'olwo akuweereza ssente z'okusoma kati waayitawo olunaku lumu n'omugamba ti ate omwana ali mu ddwaliro ali lubuto nakugambye nze byenjogera mazima nkutte Qur'ani eno bw'abanga Mugule alina 10 kye yateeka mwana wange okuva bebi paka senior 4 mwakomye nsaba Allah ambonereze era mbadde njagala abeerewo akwate Qur'ani eno alayire ayogere we yampeera ssente ne kirasi gye yali etteekamu omwana afune ripooti bw'aba tagirina nsaba Allah abonereze Mugule oba mune mu ddwaliro wamukubira n'akusindikira emitwalo 7 okutereeza ebintu nga njogera nga Allah ye mujulizi teyampa wadde 10 ssente nazijja mu kibiina mbagambye ebintu ebyange mbikoledde mu Allah aleete we yateeka ssente ezo ate mbagambye bwe mutaamujje nakwata Qur'ani n'alayira simanyi nti omuntu obanga oli mukkiriza osobola okwesuula mu geyeena bw'oti nze kyonna kye mbagamba ge mazima sityammwe balya mmere ntya Allah Mugule talina 10 kye yali ampadde era talina kye yali atadde mwana wange nga Allah ye mujulizi nkutte Qur'ani eno simanyi nti omuntu okwata ekitabo kya Allah n'okirayira kati mami njagala tugende ku by'emikolo mama soko ngate nagenda ku by'emikolo Mugule agamba ogamba nti omwana yakoma mu senior 4 naye Mugule agamba nti omwana yakoma mu senior 3 yakubira essimu nga yagala okubuuza ku mwana ate oluvannyuma n'omukubira n'omugamba nti omwana afunye obuzibu yali akusindikidde n'emitwalo 7,200 ng'ali Nakasongola ekintu ekyo kyogerako ki kubanga ye kyagamba yaziteeka ku ssimu yange agamba nti wali omuwe agamba nti yali akuweerezanga ssente kubanga ye akyogera akikkiriza nti takuwasanga kata tomufumbirwangako mweyagalire ewammwe mbu mwali mu byammwe bya kivubuka esimuswaga n'akuzaalamu omwana era gwe n'ofumbirwa naye nti mu bufumbo gye wali bwamusabanga obuyambi bw'omwana yakuweerezanga obuyambi bannamawulire nga bwe muzi njagala munkolera ekintu kimu ano tujja kusulawo ffe nga ffe abalya mmere kwata Qur'ani eno ogende ewa Mugule nga bw'abigambye bw'atyo
mukwate Qur'ani eno kyofola nze mbadde njagala gyayogerenga waali baba kano mazima bw'aba mukkirizanga atya Allah ŋŋanze bwe mbagambye bwe nti akwate ekitabo kino alayire ne ssente ze yampa abagambe nti nakwata ssente bwe ziti nenzimuwa kyekijja okusalawo ntujja kusulawo gwe bwoddayo mukwase Qur'ani omugambye nti layira bwakwata Qur'ani n'alayira ng'alayira mazima nga tatyaza atya Allah fenna tugendagenda mu kabuli mwe temujja kubeerayo naye bwe mbanga neekomerera kanneekomerere nze naye gembagamba gemazima entanda gye musibirira nze nja kugamba kimu nti Mukama Katonda yasinga okumanya nga bwe yanneeganye abeere bulungi mu nsi naye nze kyemmanyi nti kirabika sizaala mwana agenda bweru sizaala mwana alinnya nnyonyi tugende ku nsonga z'emikolo emikolo gino jjajja gitya tutegeere engeri gye jjajja niwe gyabadde emikolo gino omwana nga atambula agenda ebweru bw'agenda ebweru nera ali mukwano gw'abadde agenda okujja wano gwali mwezi gwakuna omwana naŋŋamba maama mbadde njagala kutegeka kwanjula nga nkomyewo omwezi ogwo gwe omwaka oguweddemu abadde addira wano ne mugamba onooba okomyewo naŋŋamba ye maama nja kuba nkomyewo kontrakita yange eggwako Desemba ne mugamba obadde okyagala nti ye ne mugamba kale naye olw'ensonga mukwano gwange oyo omwana olwalinnya ebweru yali yakagenda omwezi ogusooka n'amugamba njagala ongulire ente enzungu nywemu amata yakakadde kamu n'ekitundu n'amugamba njagala oniwalinga epameti yange emitwalo 5 mwena mumeka gyavugirako emmotoka yali ewamata n'amugamba amasannyalaze baagasala n'amugamba siina kyakulya nsiiba njala nsula njala bannamawulire bwe muba mumazi wano ngenda bawa odiyo nze njogera wiino kyembagamba kyonna kirina essimu ezo zibikka bingi Mugule kyabadde tamanyi okuva noti ng'esooka paka esembayo mbadde mulikoodinga ddoboozi lye lulimi lwe mu mwago okitegeera n'ensirika n'enzija ne mugamba olwo ng'amaze okwogera ebyo ebingi atandika okusaba omwana ssente ng'omwana yakatuuka ku kyeyo ababadde oba abali eyo mukimanyi abaana bamala emyezi 6 ku 7 tanakwata kikumi kye Mugule akolimidde ssente n'ayogera bingi nze ndi munaku nze sizaala ndi masiikini tanjagala kale kale mugende mu bagagga odiyo nga bwe munaaziwulira ngenda zibawa muzibunye ensi ayagadde bibikula buli kimu ngenda kibawa n'ensirika omwana okuleeta ebbaluwa mukwano gwe yagindeetera esaba okukyala mu maaso ge nze kenyini nensitula ebbaluwa bagiteekamu emitwalo 2 nenkubira omwana wange nga sinatwala bbaluwa ne mugamba Mariam bampadde ebbaluwa n'ebbaluwa erimu emitwalo emeka 2 ne mugamba naye mpulya bateekamu ssente omwana wange yaŋŋamba maama ssente si kyekikulu mujja kusaba ssente omuntu ono mukaluubirire wagambe nti ajja kukyala yendako olabe kyaleeta twalayo ebbaluwa owulire agamba ki olwo ng'awanza omuliro gw'omwana omumma ssente naye nga n'omwana gyali tafunanga ssente ne muleetera bulungi nnyo ebbaluwa yaliwo mu maka ge n'engimuwa n'agitunulamu n'agamba kirungi naye nze sirina mulimu sikola ne mugamba oba tolina mulimu tujja genda tukwatagana mpola tutambuze omukolo gw'omwana n'entambula n'envaayo n'akimanya mba naakavaayo wayita ennaku 2 addamu ankubira essimu yaŋŋamba wampadde ebbaluwa wampadde ebbaluwa njereere ebbaluwa banga emubeeramu ssente ne mugamba ssente meka nti njagala kakadde kamu n'ekitundu ne mugamba yiyi bwe mutabamu kakadde kamu n'ekitundu tejja bagambe baddemu bawandiika ebbaluwa endala batekemu akakadde kamu n'ekitundu mbagambye ntya Allah byonna mbijja wano konza akakadde kamu n'ekitundu nti ye ne mugamba kitegeeza bwe ziba teziweze tebajja ewagundi bamuwa akakadde newagundi ne bamuwa akakadde nange njagala kamu kitundu konze nedda kyolabye eri si kyoleeta eno tukwate empola najjako essimu ye wa bigambo bingi n'ensirika wayitawo ennaku naŋŋamba jangu n'ensituka nzize naggalama nga tutambuza omukolo okuva mwezi gw'okuna nga sinabuulira abantu nze abantu sibagambye
mukyala wange oyo abadde ambeereddewo sibeere ne wange gayaza nze mbadde mbeera gayaza era gye mbeera nga nzija bwe najja Mugule yavuma nze kyatanvuma nga tekiriyo ng'oyagala okukakasa munoonyereze ku Naggalama bwe twatuuka era nga tutuula ng'atandika ssente zange ziriwa nabagamba njagala ssente nze mukwate ssente zange muzimpe yaŋŋamba ayagala akakadde kamu n'ekitundu fayini konze akakadde kamu n'ekitundu nti ye mukwate akakadde mukawesenga mukwate akakadde mukampe mu bbaasa njagalamu akakadde kamu n'ekitundu mukwate omutwalo gwange njagala akakadde kamu era n'ekitundu omutwalo gwe mukwate n'omutwalo ne senga mumuwa akakadde nagenda okubala nga ndi mu miliyoni 6 zayagala ne mugamba ssente ezonsaba zaaki n'agamba omwana abadde ebweru nga tandabirira omwana abadde ebweru nga tampa wadde 10 oyo fayini ne mugamba fayini gwonsaba waaki naŋŋamba oyo fayini njagala miliyoni 6 miliyoni 6 ezo zezibadde zitwezoobya nentuula n'abantu bange ne baŋŋamba sigenda kutoola ssente miliyoni 6 nga nange musawo sizirina abaana bagenda ebweru babonaabona babeera mu kunoonya ssente zaabwe abadde alina ebintu ebyo yeekoledde nga ye omuntu ne mugamba ssente sizirina ne tubeera nga tusika omuguwa okuva ku eri ebbanga nga nsaba ssente ze sirina paka ku ssaawa yaleebo yakuta omukolo n'agutta ng'asaba ssente kakati tugende ku kyebintu kuba yatuse n'okuŋŋamba nti ebintu ssente engabana y'ebintu yebatabula engabana y'ebintu yetabula yatusiza n'okugwanga omukolo naye nga kituufu omukolo gugwali guteekeddwateekeddwa mu maka gooli oba mu bigambo bye yayogera mwe mwali ebigambo bino tayagala mukolo omwana amuzaalukuse tayagala kumanya omukolo n'agungobya ewuwe nze nendeeta omukolo ewa mwannyinaze nenguteeka wano oli mwana wa kitange nammange naŋŋamba togenda kupangisa gadeni nga sagala kupangisa gadeni n'ayogera bingi odiyo zonna njagala muzitwale n'agamba nti omukolo nga bwagenda oguttatana odiyo ezo ngenda zibabaaba sinazibikula mu ssimu kuba njagala zonna nzibaseetingire zikasuke so omukolo n'agamba atya n'agamba omukolo agugobye ewuwe lwaki lwakuba mumye ssente olutalo lwonna luvudde ku ssente okusitulanga gwe munamawulire okujja namumma ssente kituufu nagana omwa ku ssente z'omwana wange tankulizangako mwana tagulirangako mwana wange peti tagulirangako mwana wange katambala ka mu ngalo gwe bw'obeera gwe weeteke mu bigere byange oba omuwazaaki omukolo gwali kugenda kubeera gusa naye mu kubeera ewuwe twatusazeewo n'okusalawo tuteme ki weerabiddeawo kamera bwe twatusazeewo batemeki tuteme ekikomera oluvannyuma tube nga tumaze omukolo tuggalewo naye ngaekikulu ku kyo nti omukolo gwasasise kiki ekyavuddeko ebyo era tuzze tubiwulira amawulire gaffe gabalirambise bulungi nnyo saa kubiddamu buli omu awo ensonga ze taata alina ensonga ze maama alina ensonga ze omugole alina ensonga ze n'abooluganda ku njuyi zombi balina ensonga zaabwe ez'enjawulo ffe ng'abamuli ndoza kye tulina kwe kubawa abantu komenti okubawa ekintu kye tulina bo ne beeronderamu sinza kugaa nti iki kintu kye kyavuddeko kubanga wedde waawo ndi ku kitundu naye ekyamawulire tekinvaamu nze ngazalinga nkuŋŋaanya ebyenjuyi zonna gwe omulabi oba omusomi bagwambuuza gwe ne weeronderawo naye ng'akuzimu ku nsonga zempuliddeko byabaddemu elementi y'ebyokufuna byabaddemu elementi y'obutakkaanya obutakkaanya bulijjo bubaawo naye ekyenjagala okusaba abazadde bulijjo kwe kubeera obutafuna manye obusungu buno butera okuleeta ebizibu abantu basunguwala enjuyi zombi taata asunguwadde maama asunguwadde omwana asunguwadde ebivaamu tebitera kuba birungi nabwe kityo kyetaaga nnyo omuntu okufuna obukakkamu onjuyi ezimu kubanga olira maama ayogera bintu bya busoga omwana bintu bya busagwa taata bintu bya busoga so okukkaanya n'okukakkana ndoza kisinga obukulu oba ebyenfuna bye bireese emikolo mugenda ne mutwaga emikolo egundi ebyenfuna ndowooza bye bireese obuzibu mu mafamire gano ebyenfuna era of course nga bw'okimanyi nti embeera gye tulimu ennaku zino ya bwavu omuntu abeerawo opportunity y'okubeerako n'ekyokufunamu of course wadde nyinza obutakijjaayo nnyo neeramba neetaaga omuntu yonna babeera n'obwetaavu wateekawo embeera okitegeera ti obusawo bwa sukali buba butano ng'omuwako kamu otwala buna kakati ebintu najjanga bitematema bwatyo nogamba nti ente
Kaakati lindako oli musajja mulunzi bw'obanga ente togiwa matwa bw'obanga ente togiwa biwata oba ogisuubiramu ki naawe olina abaana yandikkiriza nze ne mugabirako era yakoze bulungi n'agutta ffenna twasigaliddewo naye ate nze emikisa egyange gyasigaddewo nja kufuna kuba omwana wange era nkyali naye nja kufuna ng'omwana watuuka n'omuteekamu ebigambo agambe taata we nti oli mwavu omukolo siguleetedde. mbagambye ekintu kimu bw'abanga munootinga ebigambo ebyo byayogera bwe mutuuka wali mumugambe nti omwana yagamba bwati ndi bwati kwata ekitabo kino olayire Mugule bw'akwatanga Qur'ani n'alayiro ojjanga n'oŋŋamba obanga ebigambo ebyayogera bituufu temumusobola ayina wano nze ndi mukyala mukkakkamu bwe mba mukakasa munoonyerezeeko munnagalama mbabuulira kyennina mumufuna obudde mugende ekubala ennagalama muwulire obukaawu bwa Mugule mwe bulina tusigyaba waddaawo muteekeeko kamaaka muddemu mukwatize mugambe nti naye ensonga eno kwata Qur'ani eno olayire bwagikwatanga ojjanga n'oŋŋamba wano naggamba nti bw'oba tokoze ekintu kino nze emikolo egyo sigiriimu akituukiriza odiyo yakyogera tiyali ayagala okomewo mwebake babiri kyaliwo wekiriko namugamba sisobola muddira kagufe ekyo sikirumamu ne mukamwanyinaze yaliwo ne Sadala wuli yakimugamba sisobola kuddira Mugule nga bwe namumala yagamba yagala kwebakako naawe omukolo agukkirize gubeerewo era ye yagamba ne kusawo esemba nsobola okwekyangira akikoze naye nebikola byonna nga bwe mubirabye omukolo paka lwaguse naye ate aguse alhamdulillah nze ngenda kwesa Qur'ani paka lwendingira kabuli nja kuwanika emikono Allah ajja kunsasula kuba ye yatuuse n'ogamba nti omwana oyo tannamusonyiwa era tasuubira kumusonyiwa kakati ebintu bw'aba tasuubira kumusonyiwa Allah yasonyiwa ate bw'abanga omwana wange alina ekigambo kye yali amuzzeemu Mungu ajja kumusasula bw'abanga talina kye yali amuzzeemu temujja kumala bigambo bya Mugule ne mubimalayo tulambulye bye mulambuludde mu bitwale naye mujja kusulawo n'omwaka mugumaleko nga muli wali lunaku ngeri ebipya nze era mmwe mumpise mbaweeko ku sayidi yange kuba nagenze ku mawulire ne ngenda mu buli wamu naye njagala muweeko ku sayidi ye oba muwulireko ne ku yange naye temusobola kumalawo bigambo bya Mugule kintu kyanyiza obbakala n'ebigambo bingi mwe mutambuleko ku Naggalama kuno munoonyeeko ku nyumba nga 3 bimala okay mami tweyanziza nnyo obubaka bwo obusembayo obubaka bwange obusembayo ngamba Mugule onswazizza ku duniya kuno Allah agenda kwanjuliriza kwahira ntaddemu ssente nnyingi mu mukolo gw'omwana wange sigenda kuddiza nja kuwanikira mikono nga Allah ye mubeezi wange ekisembayo abakazi boozaddemu abaana fuba okulaba ng'obatwala ng'ekyomugaso naye nze wendi ebbanga lyendimala ku nsi nja kulwanirira omwana wange naye abakazi abalala bawe ekitiibwa bubabalemu amagezi toddangamu okweteeka ku bintu by'otasobola bw'oba tosobola kulabirira baana gumira watuuseeko Wamugule nagamba alina omwana eyakamala siniyafo amuyinayo kati asaba amatente gy'ataawa biwata ani agenda okugamuwa era omugabo nalina omugabirako omwana wange mbonyebonye naye ate era nze nkyafuna kubeera asigadde ampa so ekyokumuzaalukuka gwe kikyolaba ekyokumuzaalukuka ndowooza ye ng'omuntu sijja kuyingira mu mutima gwe nkimuteekemu nti oba omwana musonyiwe ate omwana talina musango gwe yali amukoze akitwale nti tamusonyiwa ne Allah amanye ekiriwo kubanga ye mulya mmere enganze ate ebigambo bya Mugule tebiggwayo n'omwana nga batamwinaako musango ekibi kiri mukabirira omwana n'omuzzukulu n'omujjwa basigale mirembe ne famire ye mame tumalirize ne omukolo ekyomukolo byabayisizza bitya nga omuko butatu batalabikako nemufuuka emboozi omuganda agamba nti mpaawo kitakya n'omusulo gukya ku nsiko baakubidde omwami ono essimu najja nze nabadde siina kyemmanyi najja nga zokwata amawulire naye Mugule nga bwe yagambye nti yatunze nga bwe baamulabye n'atwala ekitanda n'atwala omufaliso n'atwala buli kimu agenda akolerera omwana wange emubende gye yagenze yeesiga emubende obulamu bwe bwonna newa Allah emubende wajja kukuwolereza nga bwe wagenze emubende n'olireeta omukolo ne gufa omwana wange yasigadde mulamu nasigadde ndi mugagga era nga nfuna
naye abantu abakumanyi ku Naggalama bakutegeera bakumanyi naye nga bwe wanjolesezza ensi yonna nze nkugambye nkutte Qur'ani muno muyigise mumuddize Qur'ani ku ansa ze mbadde mwinamu ez'ebibuuzo kwaddangamu n'emu ye yagenze mubende n'akola eddagala naye era ne bwe yakoze nze nasigadde nga bana kubanga ebintu byange ngenda biyoolera ngenda bifuna bulungi nnyo byonna byaguliddwa weebiri ngenda bifuna Mugule wase mikisa gyo nkulaga nti nkyafuna ebintu byonna nabifunye emmotoka nnamba kasembayo nebaza abatuuze b'e Naggalama bannange bakoze eki neyanzege banebambeereddewo nenebaza ekyalo Namavundu byonna mwabiwulidde akala amatendo akankuumya emyaka 25 bannange abatuuze b'e Namavundu neyanziza neyanzeege mwebale kundabirira ate temukoowanga